Olunaku lw'eggulo ababaka ba Paalamenti okuva mu disitulikiti y'e Buyikwe bategeezezza Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ng'ekibbataka mu disitulikiti eno bwe kikudde ejjembe. Ensonga zaffe oziwuliridde ddala ku ground. Bano balumiriza abakulu ku kakiiko ka disitulikiti akavunaanyizibwa ku by'ettaka okukuba ebyapa by'amankwetu ekiviiriddeko abantu okubagobaganya ku ttaka. N'osanga omuntu omu wano Ennyenga ng'alina 300 acres. N'ogenda e Sibukunja omuntu alina 400 acres ate nga alina land title. So ekizibu ekyo kitunyize nnyo nga bakulembeze. Naye tufunye okusomoozebwa security yesinga nayo yegasse ku bantu abanyigiriza mu nsonga z'ettaka. Land desk abapoliisi abatuula ku land desk balina nnyo obuzibu bunene nnyo okwongera emivuyo gy'ettaka okusigala nga gikyalemedde mu disitulikiti yaffe y'e Buyikwe. Koberi erimu bano bategeezezza Ssaabaminisita ng'ettaka okuli ekifo gavumenti weeteekeddwa okuzimba akatale okumpi n'ebbibiro ly'amasannyalaze Njeru nalyo ab'akakiiko ka disitulikiti bwe baalitunda. Kuba mujjukire nti baatusuubiza tuzimbira akatale kaffe akalungi naye mulimu obusongasonga obutonotono bwe twagala okutereeza tusobole okulaba nga twefunira akatale. Nabbanja yategeezezza abatuuze abaagobwa ku ttaka e Buwampa ne mu bitundu ebirala mu disitulikiti y'e Buyikwe nga gavumenti bw'ejja okusazaamu ebyapa bye baakozesa okubagoba. Ngenda kuyingirawo nga Air Force One tusobole okufefeeta bano ababba ettaka tubadduse kasana ababaka babano bakyalina amaanyi nanga amaanyi nnyina kubanga you are not supposed to make land titles on encumbered land. Yes, you are not. Which means land board basanye n'okusibwa busibwa abo abaliko. They are supposed to be arrested. They are thieves. Ono era yategeezezza abakolera mu katale gavumenti werina okuzimba akatale k'omulembe ng'ebyapa byawo nabyo bwe bigenda okusazibwamu. Kakati njagadde okwetegereza oli ayinza okujja n'akola ekyapa mu katale wano. Kakati ekyo ekyapa ekyakatale eno ngweba yali public land obuyinza obukasazaamu weebuli. Kitegeeza nti land board eyaliwo yali nfu nnyo abantu abataagaliza bantu. Nabbanja yalambudde amakolero mu kitundu kino ekya MMP Industrial Park okumanya ebizibu abagaddukanya bye basanga. Bano bamutegeezezza ng'ekisinga okubaba oby'omutwe bwe kiri ebbeeyi y'amasannyalaze eri waggulu ennyo. We would have moved much faster than what we are today, but because of challenges like now, as you've seen, the road is still a challenge. And when the Prime Minister comes like this, the head of government businesses, I think we have now a smile on our faces. Ssaabaminisita yabategeezezza nga gavumenti bw'egenda okutunula mu nsonga eno. Agasobola okulaninga industries baagabawadde. Kakati ekizibu kyabwe kiri nti gali waggulu nnyo, ebintu babifulumiza waggulu. Si bano bokka naye Uganda yonna. Ufumbo bwe balina ne umeme tujja bujjamu babe nga basobola okufuna direct. Aaron Mukama, NTV, Kusazamu.